top scorer telefina balumutisse Nteru bako cyane ate for the very first time tuteeka eno Diane nanyini lubuto nenyini lubuto ka Diane tumukube ekifaananyi olubuto nenyini lubuto kakati ntugenda n'omusajja omanye Diane agalanya abavuka ab'emibiri nga masikiri abo ng'akoze bw'ati I am responsible kakati Diane ajeno I'm the victim Anai Kala mugamba muti amashago nakole kansulenti muri bulungi kutelefina ku oli program agita sumulula tuli pad banafe aba Buganda kumbuche ekyo kunyo kinu kyekubizo kubiranga ate wefuna mukasera nga wetaaga okubanga ate wekakkanya mwalo obulamu bwe bukuvuga speed nga wino okwekakkanya nga tojja competing nabo walo siwe duka kati speed ensi kweddukira eddukira ku speed ya train zebweru sizawano edduka nnyo. So there is time when boy no kupozinga no ogireka ne kusanga kubanga automatically ngeri jedduka enyebe ino kusanga. Kati bane nya abantu bano wamanga bafune ka Buganda kumucha bakakkane mkwa kati ense bavuga ku alien skin ne Pallaso mwali nyo. Wa kati Pallaso akafune. Alien taketa agali na akake. Kafune kubanga kati bloje mukeddofu. Ene nakubisesa naye. Industry ya mawuli eno mbi. Kyekoze Vivian Tendo tumati tuligisonga. Omukazi watu naye ya muzika kuvaluli. Paka tuwani badi tuli muteeka twogedeko ne kusenga twogedeko omwami omwana n'akyaza omwami ambadde waliwo nno fa ababakweka amubadde bati mulujjudde temuyina kyemunyiga muli kwaliye ne skin ne Pallaso wano mutugamba tufumbirweko omukolo gw'omwana gwalwa mukaaga tonnagenda funa exclusive wana yeyaremi wali wamaze dojjireeta kiki muli bwe mutyo. Manyi about this watch epima ebigambo oyogedde ebigambo omutwalo gwo mu second emu n'omusajja tumbadde mu face papa. What could be the problem? Njagala mumbulira obuzibu buvaawa alien skin Pallaso kasanawo kati babakubya akavulu wadde sikeeka nyuma akali awo wama wefune Buganda kumbucha ngo ulira ense kuvuga speed oberenga okefino tulina ka coffee kalimu emwanyi nakabala mu kibi engeri gy'otunula mwetaaga ka coffee ka Buganda kumbucha embeera eyongera okubanga etereera si mu bubi enensi yakwe